Muyite abaagalwa abalungi abeekumira ku Senga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Leero nno Senga abaleetedde ki? Mukwano gwange omulungi ampuliriza, leero tugenda kwogera ku mmane y'olubumbabumba oba omukyala alina obukyala bwe tuyita obw'olubumbabumba. Nabasomesa ebika by'emmana naye saabasomesa nzina yaazo, ndabika nabasomesa enzina yaazo naye tetwazigenda nnyo munda. So kaakati ŋŋenda nkwatako emu ku emu. Twalaba emmana y'olwazi, kaakati olwaleero tugenda kutunuulira olubumbabumba. Gw'ate afuna mukisa kulaba mmana ya lwazi osobola okukebera ku channel yange kuno kweri vidiyo eyo nga mbasomesa engeri gye bazinamu omukazi ow'emmana y'olwazi n'emmana y'olwazi kye ki. Kaakati nno olwaleero tugenda kuba tusoma ku mukyala ow'olubumbabumba. Kyeneza okubagamba nti mu bika by'emmana y'emu ku mmana ezikyasinze okuwooma. Temulaba bino abakazi bye twekalakaasa ng'obuuza nti ansinga ki? Naye gwe omusajja gwe ki ky'onoonya ky'otannafuna? Aba anoonya njawulo eri mu mmana. Emmana esobola okuba nga ffenna tulina ekituli, kala zirinza okuba zifaanagana, naye ebirimu sukaali oyo engeri gye bamulunga osobola okuba nga gwe olinamu ejjiiko 3 nga nze ninamu kikebe kiramba, nga gundi alinamu kikebe kiramba nga nze ninamu jjiiko mmeka 3. So kye kitwawula nti munda mu ffe tetufaanagana. Omusajja asobola okuyingiramu eno n'agamba n'ayingiramu eno n'agamba emmana y'olubumbabumba yeefaanana etya oba kye ki? Omukyala alina emmana y'olubumbabumba, emmana zino eno zibeera n'amazzi agatasalikako. Amazzi sigamba gano eno agakulukuta oba gano agamansuka nga ttaapu. Nga bw'owulira nkyogera nti olubumbabumba, mundaamu omusajja bw'ayingizaayo omukira abanga aguyingiza mu ttosi nga ligonda naye ate nga ligonda naye ng'ate likaluba okubeera nga zisobola okumuholdinga. Nti ate mmana zino ekirungi ekiziriko ziba nfunda. Nti olaba omuntu bw'oteeka ekigere mu ttosi oba bw'olinnya mu ttosi n'omala n'osikayo ekigere kyo, kitegeeza bwe nnyingira bwe nti mu ttosi nga ntaddeyo ekigere kyange bakimiima oba bakikwata kyonna, n'omukira bwe gutyo no bwe guwulira. Kale ate bw'onsikayo sisobola kusikayo nga nseerera kubanga amazzi gali agalimu munda gaba tegaseerera. Mba nina kuggyayo, nina kukozesaako otwanyi tutini n'ensikayo n'enzirayo n'ensikayo. Buli bw'oyingira oba osobola okuwulira nga bakumiima ng'ebisenge byonna okola ki? Obitabaala. Munnange mulekerawo okuddaawo mu abakazi nga muwoza nti ansinga ki? Ekyo nno alabika kyakusinga. Abasajja abalina abakyala abalina ekikula kino eno eky'emmana oba abasajja abazinnyako ku bakazi bano, kyenjogerako mukitegeera. Emmana eyo bwetyo bwe yakula ebeera nga owulira nga bw'oba ogirimu olinganga gwe bamiima, ate bw'osanga omukazi ng'amanyi okumiima kiyitirirawo nno n'olyoka ofa obuwoomi n'olaba omusajja bw'atandika okusikena. Neerabira mpozi nabagamba nina obbakolera amaloboozi g'abasajja ge basikena. Ejja kunyuma. Agaagala subscribing nga teweerabira ojja kubeera nga ofuna vidiyo eyo oba ofuna audio eyo. Subscribing obeere ng'otwegattako gwate na subscribing simanyi ky'olindira. Subscribing edda. I hope olina ky'onfunamu era nkusabira birungi byerere bale kubanga weekuumirako. Nga tuzeeyo nga tuzeeyo ku mmana yaffe eno. Nze ng'omuntu personally sikkiriza nnyo mu bintu bya kucomparinga physical appearance na muntu ne ngamba mbu omuntu yakula bw'ati aba awooma. Naye according to my research oba okusinziirako ebyo bye nasomye ne nkolako ne kasaba akatinitini, cause bagamba nti omukyala alina ekikula ky'emmana eno osobola okumusipotinga nga yadde tonnaba kwegatta naye. Nti ekisooka babeera n'obwoya ku mubiri nga mu buyitirivu. Bwe njogera obwoya sigamba abakula ebirevu, ngamba obwoya buno obukula ku mubiri gwaffe. Mbu ku bisambi, ku mikono babaako n'ebyoya ng'ate biweweevu ng'ate bingi. Mumpulidde? Kutunga ku mpumi omulundi guno. Ne baŋŋamba n'ekirala ky'osobola okubeera ng'omusipotingirako oba akabonero akalala k'osobola okumusipotingirako ke k'okubeera nti abakyala ab'ekikula kino eno abalina abalina emmana y'olubumbabumba batera okubeera nga balina akantu akabeera si birevu. Omanyi ng'omuntu akola ccano wano ku matama, like buno obuviiri bunene obujja wano wansi oba tubuyita batya bwe tukolamu baby hair, obujja wano eno bwe bumanyi okukkiririra ddala ne bujja paka eno nga ku matama era babusalako busazi. But nze ng'omuntu nja kiddamu mbagambe nti nze sipima buwoomi bwa muntu, sipima kikula kya muntu nga ntunuulira endabika ye. Kubanga osobola okubeera nga bw'atyo bw'ali naye ate nga si bw'ali. So nze
ng'omuntu. Abantu abamu oluusi agenda n'apima n'agenda okusangayo munda ng'ekiriyo kyekyo kiri class. Emmane eno bagizina batya? Emmane eno bw'oba ogizina ekisooka bw'oyingira munda olina okubeera nga togifokota bufokosi eba tegenda kuwoomerwa. Eba tegenda kugiwoomerwa. Bw'oba ogizina olina okubeera ng'oteekayo n'ozina nga togujjaayo gwonna. Bino ebyokusikayo omulundi gumu n'ojjayo, okusikayo omulundi gumu n'ojjayo tebikola. Olina okubeera nga oteekayo mpola. Black. So munnange emmane oba ogizina olina okubeera nga ogiyingira mpola n'olyoka otandika okumuzina ng'omukira togusikaayo kugusimbayo busimbi. Ekizibu ky'abasajja kye tulina nti omukira omutuuka okuzina omukazi ogusimbayo busimbi. Bannange binyiiza. Ogusimbayo busimbi puku n'olyoka owoza nti senga talina mazzi. Omukazi simanya tawooma. Bannange n'ekira kye mbadde nirabidde emmane eyo gy'olaba mbagambye tekalira. Tekala ey'olubumbabumba. Tekala. Ate ekirala ekirungi ekigiriko nti amazzi gayo gaba gabuguma bulungi nnyo. Wali oyingiddeko omukyala ng'abuguma. So waliwo lino ebbugumu libeera mu mmane eryo eriyitirivu eryo liddusaayo omukira. Omusajja alinza okumalira mu ddakiika 2. Era omusajja tokikutuukangako n'ogamba ate ekyo kiri nnomo. Ebbugumu eryo liyitirira lisobola okukuleetera omukira okwekanga n'obeera ng'omalira mu ddakiika ntini nnyo. Naye ebbugumu lye njogerako eribeera mu mmane eno libeera lisaamusaamu. Kwegamba nga linyumisa ekintu nga naawe akirimu okuwulira nga kyekyo ndikwalaali. So ebbugumu lyayo libeerawo nga lisobola okukuuma n'obeera ng'omukira tegugwa mangu oba ng'onyumirwa by'okola. Abasajja abalina abakyala bano nze kambabuulire temubajuza kubanga omusajja ategeera ebintu eyazungazungako nga aziyiseeyiseemu. Mukwano bw'agigwako eno tatera kugireka. Mpozi n'ekirala mbu akabonero k'osobola okubalabirako imbu akontekako mbu kubanga mbagambye nze nganze si mbibasomesa kubanga osobola nawe obbinoonyereza n'obisanga nga babyogera bati nze sibikkirizaamu. Akabonero akalala mbu koolabirako mbu baba babi mbu tebabeera balungi mu feesi naye nze nga ndabye abantu abalina obwoya nga balungi. So kyova nkugambye sitera nnyo bigoberera. Mbu baba babi nga feesi ziri bwezityo nga tezitegeerekeka. Mbu bwe batyo babeera. Naye nga kansuubire nti munzikirize enkome wano eno bannange tujja kuddamu mu vidiyo yaffe endala. Mbasuubiza okuzibaleetera emu ku emu era gwe ayagala okuzimanya n'enkwata yaazo bannange subscribinga obeere ng'otwegattako okubeera nga tomissinga out anything from Senga Faith 256. Sharing okola kyattendo, liking okola kyattendo, commentinga omukama akumpere ky'osinga okwagala. Ayina kye weebuuza oba kyagala twogereko osobola okiteeka mu comment section. Mba ngenda kikwasaganya oba mba ngenda kikwatirako tubeere nga tukisomako. Mbaagala. Yeah.